Mu kiseera kino abakyala mu town council y'Empigi batambula bamagamaga olw'abavubuka ababatabukidde okubasobyako. Obumenyi bw'amateeka buno businga ku kyalo kya Church Zone. Abasajja baseddubuto batutayiza ne batukwata ne bakwata n'abaana ne bayingira mu mayumba ne bakwata n'abaana baffe. Tusula ku bunkenke kati ffe nga ffe abakazi abakuzeemu bajja ne batukwata. Ne bamala okukwata bamaze okukwata oluusi ne bakutuga n'okutuga. Bano bagamba abamenyi b'amateeka tebakoma ku kyakubateega mu kkubo naye kati babayingirira ne mu mayumba. Emisana bayingira abavubuka ne bajja ne bakola ki? Gamba ababbi kati nganze nina kiyombekedde nsulamu n'abazzukulu bange wakimba siraliikirira. Era abatuuze beekokola abakulembeze obutafaayo ng'abavubuka bakola ebikolobero bino nga kw'otadde n'abakongo abasenga mu bitundu byabwe ne be balumiriza okukwata abakazi. Abakongo baze babagoba ku byalo ebyenjawulo babagoba mu Church Center nga bagenda mu Park Village babagoba mu Park Village nga bagenda mu Kyasanku n'ebitundu ebirala ebiriranyeewo naye nga buli kitundu gye balaga abakongo abo bamembulugulunyaako abantu bangi nnyo naddala ku nsonga y'okukwata abakazi. Ssentebe w'ekyalo kino agamba afunye abantu abawerako abeekubira enduulu olw'okusobezebwako wadde ng'abamu basirika. Olw'ensonga nti atya okuvaayo kubanga kiswaza kimulabisa bubi naye nga omuze ogwo guzze wano ewaffe weeguli era tufaayo nnyo nga bwe tusobola tulabe nga tugulwanyisa. Ono obuzibu abutadde ku bavubuka abakozesa ebiragalalagala. Nti abavubuka abamu olw'enjaga olw'amayirungi olwa olisi kwegamba ebikemo ebyo bibangwira. Kuno agasseeko abazadde abatagala kugamba ku baana baabwe nga n'oluusi bwe babakwata abavubuka bano mu bumenyi bw'amateeka tebagala kugenda kubalumiriza ku poliisi. Wabanga tewaliwa aleese bujulizi aweebwa bondi. Kiva mu bondi kumutta kubanga tewali awo atutteyo bujulizi bulumiriza oyo abakwatiddwa. Yo wa defense w'ekitundu kino agamba abavubuka tebalina mirimu nga kye kibaviirako okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Gavumenti tusaba mukama waffe otukwasizeeko ku baana bafuneko babateeka emirimu oba bakola bu factory oba babateeka mu biki abaana bakole naye abaana baffe tebalina mirimu kyekibaleetera. Ye kansala w'ekitundu kino awadde abakyala amagezi. Obanga okola emirimu nga jakunyuka kiro baako n'omuntu omulala gw'otambula naye oba okunyuka nga bukyali. Mwe abaana abawala abava ku masomero bannange mbeegayiridde mutuuke nga bukyali awaka abakadde bammwe temuddamu kutambula nga mutuusa awaka. Bwe mutuuka mu mayumba abakyala mwesibiremu. Ensonga ya kikwata bakyala yatuuse ne mu lukiiko olwa town council eno. Njogeddeko ne RDC era bwe nva wano ngenda wa DPC tulabe nga twongera obukuumi tuwe abantu baffe security kubanga kye tunoonya kye kyaffe okuba n'obukuumi obumala. Mbasaba abakulembeze baffe mu Mpigi yonna LC1 mugende mutegeeze munonyereze ku bantu bano abali mu bitundu byaffe ekisooka babawe ebiwandiiko byabwe biboogerako bajja batya mu ggwanga. Kati mu kiseera kino abatuuze bakusinkana poliisi okulaba butya bwe bagenda okuyamba ku mbeera eno.